Tugenda kutandikira ku mabaluwa ge twayogerako sabbiiti eyo ewedde agaali gaasuulibwa mu ggombolola y'e Busoro esangibwa e Kabarole nga bannannyini kugiwandiika baali beeyita aba ADF nga batiisatiisa abakulu b'amasomero, abasuubuzi wawamu n'abalimi ba caayi mu bitundu ebyo eby'e Busoro mu disitulikiti y'e Kabarole. Twasobola okukola okunoonyereza okw'amaanyi oluvannyuma lw'okufuna amawulire mu bakessi nga galaga nti amabaluwa gano tegaasibuka mu bayeekera ba ADF naye waliwo abantu mu kitundu abaali beenyigidde mu bikolwa eby'okutiisatiisa abatuuze nga beekwasa ebikolwa eby'obuyeekera era mu kulondoola bano aba Flying Squad mu kitundu ekyo awamu n'amagye okuva Mountain Division ne poliisi e Kabarole abaasobola okulondoola essimu emu namba 0780 49 8891 ne kibaviirako okukwata abasajja basatu n'abalenzi babiri omuli Nzaba Himana Nassis myaka 29, Baguma Ronald 22, Tusime Jackson 25, Busobozi Richard 16 ne Kagaba Derek 14 nga bano baali bakola akabondo basobole okutiisatiisa abantu then banyage ebyobugagga byabwe mu bitundu ebyo. Bano baali balina omusuubuzi mu kyalo ekya Kitete gwe bagenda mu maaso nga batiisatiisa era kyekyatuyamba okubalondoola nga balaga nti ekiro ekyo baali bagenda kujja balumbe ekitundu then ne balaga nti balumbe ne poliisi mu kitundu eky'e Kabarole nga balaga nti beekuumidde mu kibira ekya Kiyamara ekiriraanye Kabarole ne DRC era nga balaga nti bo tebatya poliisi bali abayeekera 35. So kino kyateeka okutya mu batuuze ku kyalo ky'Ekirere era ne kituviirako okukwata bano abataano. Abantu baffe aba bulijjo twagala okubategeeza nti ebibaluwa bino eby'okutiisatiisa abantu giba misango gya kutiisatiisa era giviirako omuntu okutwalibwa mu kkooti. Tuzze tulaba nti ekikolwa kino kigenze kyeyongera okuva obulumbaganyi bwe bwakolebwa ku ssomero e Kasese era nga ebibaluwa bino ebitiisatiisa abantu mu bitundu bibadde bisinze kuwerekebwa masomero, abantu mu bitundu, abasuubuzi nga bayitira mu kuwandiika ebibaluwa, okukozesa amasimu, okuyitira ku mitimbagano gya social media n'okulikodinga obutambi. Ng'ebitongole ebikuumaddembe ebikolwa bino eby'okutiisatiisa tetubigayaalirira era tubitwala ng'ensonga nkulu kuba birina obulabe obw'okuteeka okutya mu batuuze. Naye nga twagala okuggumiza abantu abeeriraanye Uganda ne DRC nti ng'ebitongole ebikuumaddembe tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tunyweza ebyokwerinda ku nsalo zaffe ne DRC. Waliwo omupoliisi Police Constable Sekyewa Moses eyakwatibwa Katambi ng'amansa kasasiro wali ku Nakivubo Channel. Akatambi ako kaaviirako bannayuganda bangi
okukyawa omupoliisi ono alina okuba nti yali akulembeza obuyonjo ng'omupoliisi omutendeke, naye ate kyakwasa bannayuganda enyiike nti ate omupoliisi kennyini yali akulembedde mu ky'okumaasa kasasiro mu mwala guno ogwa Nakivubo Channel. Era mu bwangu ddala poliisi mu Kampala Metropolitan yakwata PC Sekyewa Moses era nga avunaanibwa n'omusango gw'okumaasa kasasiro mu ngeri emenya amateeka. Ekikola eky'okumaasa kasasiro kino kibi nnyo kubanga kikosa obulamu bwaffe, kikosa endabika y'ebibuga, amazzi ge tukozesa n'ebitundu ebya bulijjo. So kibi nnyo nti omusirikale waffe yayolesezza empisa ensiiwuufu naye nga wakutwalibwa mu kooti olwaleero. Tuli mu kaweefube ow'okunoonya basivilian ababiri abaali bamwegasseeko okumaasa kasasiro mu mwala guno ogwa Nakivubo Channel. Naye ng'ekikolwa eky'okumaasa kasasiro bannaye, tukubiriza bannayuganda bonna tusobole okukirwanyisa awamu nga tuddira kasasiro mu ngeri tutwala kasasiro mu bitundu oba mu bimotoka bino ebijja ne bitwala kasasiro. Tulekeraawo okumaasa kasasiro kuba kirina engeri gye kitukosaamu ffenna. Ate poliisi ekatwe ne Kampala Metropolitan South erina omwami gwekyakuumidde Mulago gwe bayita Mulutu Patrick myaka 35 ow'ekizungu zone wano Luwafu makindye, yaddidde ekyuma n'alyoka sogga mukyala we gwe bayita Nansamba Amina myaka 4, ekyaviiriddeko omukyalo ono okufa. Bano mwami Mulutu Patrick ne Nansamba Amina tebaali bafumbu naye nga baali beeganzaako ng'ono nga tebasula wamu. Mwami ng'ajja n'akebera ku mukyala bw'atyo n'alyoka addayo, naye ng'ennaku z'omwezi 14 Patrick ono yajja n'asanga nga mulimu omwami omulala eyalimu. Muganzi we gwe yamugamba nti oyo mulamu we oba mukoddomi we, naye era teyakikkiriza ne kibaviirako okulwanira mu nju yaabwe, kwe kukwata ekyuma n'afumita mukyala we emirundi mu bulago, ku mutwe n'ebitundu ebirala ebyamuviirako okuyiwa omusaayi omungi, n'afa. Ono mwami era yali yeemulugunya nti mukyala we ono yali yamusiiga akawuka akamukenenya era byebyo ebimu ebyamuviiriddeko okumutta. Oluvannyuma naye yeesozzesoze mu bulago asobole okusaanyawo obulamu bwe, naye twasobodde okukozesa obwangu ne tumutwala mu ddwaliro e Mulago gye tuli mu kumukuumira. Oludda engulu bw'ati olumala okuwona tumutwale mu kkooti avunaanibwe n'omusango gw'ettemu n'okugezaako n'omusango gw'okubiri ogw'okugezaako okusaanyawo obulamu bwe. Waliwo famire ekiruhuura ku kyalo ekya Rwomuti parish ey'e Rugongi abeefuulidde mukoddomi waabwe gwe bayita Kwizera Emmanuel myaka 35 eyali agenze okunona mukyala we, gwe bayita Katushabe Jane myaka 35. Bano balamu be oba baganda ba Katushabe Jane omwali Namara Grace, Kiriza Allen, Amumpiire James, Kendere Margaret ne Bakashaba Aaron beefuulira mukoddomi waabwe ono oba mulamu waabwe ne balyoka bamubba emiggo
olw'okulemerera okuwasa n'okwanjula muganda waabwe. Omulambo ne bagenda ne bagusuula mu ddaamu ku kyalo eky'e Katete. Babiri ku bano bakakwatibwa, omuli Kendere Margaret ne Bakashaba Ronald. Bali abalala bana tukyabanoonya naye nga tubavunaana n'omusango ogw'ettemu ogw'okutemula mukoddomi waabwe.